Okuba tulina ebirungi ebiri ewaffe wano kyetuva tubonaabona okutuuka okubeera awo bwe bati. Ensonga endala mukama wange gyenja okusembyayo ye abagenyi abakukyalira Katikkiro naddala abo abajja okwetonda nga bakoze ebintu oluusi ebitali birungi. Mukama wange nga bw'olaba mu kiseera kino waliwo abantu aboogedde ebizibu ennyo ne bimenya emitima. Abantu ba wano bonna, abaana abato, buli muntu yonna ne yennyamira, naye ogenda okuwulira nti ayagala kujja kwetonda ewa Katikkiro ne tukyewuunya. Mu Bukatuliki waliwo kye bayita saagiririgo, waliwo ebibinga byo binene biyitiridde. Waliwo abantu betusaba nti abo bwe tugamba nti oyo yakoze saagiririgo wano, ekyo tekisonyiibwa Buganda. Nsaba mukama wange abantu abo tubagambe temujjira ddala musigale eyo, sigale nga kibaluma, baleme okweddamu n'abalala bayigireko. N'asanyuka mukama wange ng'okikoze. Webale nnyo webalire. Kimanyi nti mu Bayibuli baabuuza Yesu ono musonyiwa emirundi emeka? N'agamba nti 7, emirundi 7. Owekitiibwa oyo mubatize eddeewo ne Bayibuli agikuba budinda. Kaakati agambe tulekeraawo okubasonya. Ate Ssaabasajja Kabaka yennyini twali tujaguza emyaka 3 bukya okulumbibwa olubiri kubeerawo 1996. Twali mu lubiri Emmengo ne Pulezidenti Museveni yajja. Kabaka n'atugamba ye kennyini mu kamwa ke nti tusonyiwe. Kabaka Abaganda banyigira Ssaabalangira Besweri Mulondo, mubimanyi. Kabaka tuba tuli awo ng'atugamba nti agenda kufuna ebibbo mu maka ga Besweri Mulondo. Ebibbo Kabaka bw'aba ali atugamba nti ali mu bibbo. Ne twesisiwala ffenna, baaba n'abankuluze baaba bonna ne beesisiwala. Kabaka agenze wa Mulondo. Ssaabasajja Kabaka mbabuulire kye yagamba ti Obuganda bwakyawa Mulondo n'asiriikirira. Ate ne Kabaka we mukawuliddaako, ate ne Kabaka we. Kabaka tumuyita kitaffe, ndoza mubitegeera. Kye nasinzirako nange ne ngenda ewo Omulangira Mulondo mu Toffaali ne mukumuziika. Bano abanvuma biki byonna ebyo mwali mundabyeko olubale olw'ebivumo. Mwali mundabyeko olubale. Eno enkovu gye mulaba kaali kabenje. Nali ndi muvubuka muto nga njokyange eryanda. Naye nga nyina akamotoka kange timundabira awo. Mwe mulowooza emmotoka nazisanga eno Mmengo, nalina akamotoka nga naakava okusoma nakagula ne ssente zange. Naye nkakuba ekigo nali mpenyuka buweewo. Eno enkovu eno si ya bivumo. Naye nali neesibye olukoba kyemuba mundaba nga wendi wano nandibadde nafa. Kakati ebivumo banvuma nze ne banga batamanyi bye boogera. Minisita bwe musaba ndageko bye baayogedde bwe mbatunuulira omuntu yenna bambi musajja wattu ali awo talina ne kyagamba. Atali Richard Kabanda nti ye yanvumye. Atali Profesa Kakumba ettaayi yamubuzeeko leero kano si kabaate. Atali abantu bwe batyo kati ono omwana talina ne kyagamba. Oluusi tuleka. Oweekitiibwa Katikkiro nsaba onzikirize. Enkya yaleero ab'enju y'omugenzi Yowaana Tamale Mirundi nga bakulembeddwamu omusika waabwe John Salisembuya ng'ali wamu n'atwala olunyiriri lwa Lusereza e Lukaya Lukwago Bulu. Kono omwami wa Ssaabasajja Kabaka amukulembererako eggombolola lya Ssaabagabo Lufuka Matiya Kaijja. Omusika wa Joseph Tamale Mirundi John Tamale Mirundi n'abaala bakiise ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Emmengo gye baseekanidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okusobola okutuusa okwetonda kwabwe eri Obwakabaka ku ebyo ebyayogerwanga munnamawulire Tamale Mirundi mu bulamu bwe naddala ebyo ebyalebulanga n'okwesittaza Obwakabaka. Otuwulirize tuze okwetonda mu maaso go mutabani wange byakola oba muzzukulu wange obutusonyiwe ffenna sibe tuli. John Salisembuya yeebazizza nnyo Katikkiro olw'obutabakandaaliriza
kyokka nga ku lw'ennyumba y'omugenzi Mirundi yeetonze ku lw'ebyo ebyakolebwa muganda we Joseph Tamale Mirundi ebyalebulanga n'okwesittaza obwakabaka bwa Buganda. N'owandiika ebbaluwa nga 19 okulaba omukulu 21 22 n'ofuna okuddibwamu ate 25 n'olaba omukulu oyo ane mukubireko mu ngalo. N'ategeezezza nti ennyumba yaabwe kuva dda abadde nga baweereza ba Bwakabaka bwa Buganda okutuusa olwaleero ng'enkolagana eno tesaanye kusuulibwa olw'omuntu Ssekinnoomu. Buganda tubuweerezza. Ale nno ssebo jjajja Ssembuya oyo gwe njogedde gwe banzibulamu erinnya erya Ssembuya yali mwami abaafuna mayiro mu 8 n'olujja olwa Ssembuya tuli bawulize ennyo wa Ssaabasajja. Era n'abaana bano bensitudde bonna bakimanyi. Sali Ssembuya agamba nti newankubadde ng'emirundi mingi abadde ng'alwana okusirisa muganda we okukunjira Obwakabaka, kyokka emikono gibadde nga misibe olw'emirimu egibadde gimukugira okwogera eri ab'amawulire n'ebyobufuzi mu ggwanga. Kubanga essimu mu studio ne mugamba oggyeko ne bakuba obuyimba ne boogera ndowooza n'ayogerako naye n'amukkakkanya. Programu neddamu ng'ateredde. Staff ba UN temukkirizibwa kwogera n'ab'amawulire, kwetaba mu local politics. Mu kubaanukula Katikkiro Charles Peter Mayiga bano abategeeza ng'Obwakabaka bwe bwamanyi obulungi ku kufa kwa Tamale Mirundi, kyokka nga baabula ne bwe batandikira okusaasira ab'enju ye olw'ebyali byogerwa ng'omugenzi, kyokka ng'ategeeza ng'Obwakabaka bwe bwafuula Mirundi kye yali ali nga kiwuniikiriza olw'ebyo ebyayogerwanga oluvannyuma lw'okutandika okukolera gavumenti ng'omuwi wa pulezidenti w'amagezi ku nsonga z'amawulire. Kubanga omuntu bw'afa olina kugumya abantu be mu bigambo ebirungi, bw'obanga okaluubiriddwa okubyogerera osirika busirisi, ng'ate saagala kujjayo bino ebibadde biyitiŋŋana ne tusirika. Naye manyi bulungi omuntu ne bw'aba afaanana atya, abalala ne baba bamulaba batya, abantu be tebalemwa kufuna kyekango na kulumwa ng'afudde. Kale mbasaasira olw'okufiirwa Joseph Tamale Mirundi, okufuna ettutumu n'erinnya okuvaayo lwa pulogulaamu zino ku CBS. Era yayogera ku nsonga za Buganda ez'enjawulo. Mukuumaddamula mu ngeri yemu ategeezezza nti yategeeza Ssaabasajja Kabaka ku kwetonda kw'ennyumba ya Mirundi era nga kino Ssaabasajja yakyaniriza. Nafuna ebbaluwa yo Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza, kubanga ebyasooka byali byogerwa nti oyagala kujja, naye ebbaluwa n'etuuka. Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza nti mujja oba mwagala kujja. Ssaabasajja yaŋŋamba bw'ati, basisinkane owulirize kye bagamba. Kyokka ow'omu mbuga akuutidde nnyo abavubuka okufuba okunoonya ennyo okuganyula mitimbagano egyefuza ekyo ng'ensangi zino so si kukola bivula na byesittaza balala. Oyo anaamanya omugaso gw'omutimbagano ajja kugufunamu, naye zimusanze agukozesa mu ngeri etali ya bwegendereza, kubanga omutimbagano tegwerabira ate omutimbagano tegulimba. Munnamawulire omugenzi Joseph Tamale Mirundi yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku ntandikwa y'omwezi oguwedera n'agalamizibwa ku bijja bya bajjajja be ekyotera, kyokka ng'ekyasinga okusasamaza ensi kye kiraamo kye yaleka omwali okumuziika ng'ayimiridde okugira emikutu gy'amawulire egimu okumuwandiikako n'ebirala.